saagala mukyala mulala amusemberera. Ono mukazi wange. This is my wife. Nze ndi bbaawe. I am the husband. Buli omu akola security ku munne. Everyone makes security unto the other. Tewagiyingirawo kisajja kirala kyonna. No other man comes in between. Tuseka bulungi. We laugh very well. Tusanyuka bulungi. We rejoice very well. Tuteesa bulungi. Mwoyo Mutukuvu yamunkwasa. Naye mbadde nkifumiintirizaako ne ndowooza ekintu kino nti Katonda atuwa ekisa buli muntu yenna ne wabanga obufumbo bwatandika bulimu bulooka oba ssenga oba muganda we oba mukwano gwe yabukusendera tubujje ku bwa bulooka tubuzze ku musingi gw'Omwoyo Mutukuvu. Awo nno nze wewabadde ekinyusi kyange because mmanyi nti kaklipu kano katono naye kagenda kubaako omuntu gwe kayamba out there. Bangi kufe tutambuza nnyo obulamu bwaffe oba obufumbo bwaffe oba emirimu gyaffe ku bantu abalala. Togenda kumanya nawulirako nti omulabeewo yabeera muntu akumanyi. Someone next to you, someone very close to you yagenda okubeera omulabe because abeera amanyi byonna byokola. Ate n'abalabe baffe osobola n'okuva eri n'omunyumizaako ekizibu kyo gwe nno nga tomanyi nti ate oyo ye mulabe wo. Abo ba frenemies bangi tubayina bangi. Naye Pastor Biyungu ono okuwangala ne mukyala woono agambye ye Mwoyo Mutukuvu ye yamumufunira. Ye yamumufunira, teyamujja ku sister, teyamujja ku brother, teyamujja ku auntie, teyamujja ku uncle. Wabula Mwoyo Mutukuvu yakola ki? Ye yamumufunira. Era ne baba basobaganye mu bufumbo nga waliwo ekibatataganya addukira wa Mwoyo Mutukuvu kuba ye yamumufunira. Jaddukira togenda kumuwulira nti agenze wa mama nti agenze wani ekyo kiyigamu kimukwano gwange we wano we batuuse kubadde kugumiikiriza kubadde kwesiga Katonda. So kwe yetegekera obufumbo kano mbadde njagadde okategeera ate nekirala wobanga wamufunira ku muntu mulala okyasobola bulungi nnyo omuntu oyo okumujja mu relationship yo nesigadde ddala nga etambula bulungi gwe kasitoba nga bonna obikwasiza Mukama Katonda era nga gwe weesize. Kaklipu kano kanene yes kanene saawo kawe kakoma kabadde kawanvu mukatikkiriza nkakuwe naawe obeerenga oyina kyoyigamu okuviira ddala mu bigambo by'omusumba waffe Pastor Buyungu Joseph. Kale Mukama akunkumira. Neebazaako Mukama Katonda ku kimu kye neenyumirizaako ku kakyala kange kano. Mbadde nkifumiintirizaako nga mbuuza nsooke naani Omwoyo Mutukuvu n'annumiriza. Naye kyensinga okusanyukiramu nina omukyala Omwoyo Mutukuvu gwe yampa. Ono teyaliiko bulooka yenna wadde sister we wadde brother we wadde family ye wadde mukwano gwange wadde ani yenna sina gwe neekwasa nti yampa omukyala. Nze n'Omwoyo Mutukuvu yamunkwasa. Naye mbadde nkifumiintirizaako ne ndowooza ekintu kino nti Katonda atuwa ekisa buli muntu yenna ne wabanga obufumbo bwatandika bulimu bulooka oba ssenga oba muganda we oba mukwano gwe yabukusendera tubujje ku bwa bulooka tubuzze ku musingi gw'Omwoyo Mutukuvu. Abeewaabwe beekanga bwekanzi nga nfunye n'abeewaffe beekanga bwekanzi nga mufunye mikwano gyange beekanga bwekanzi nga mufunye. Kituwadde okutambula ng'eyamunfunira gye tuwummuliza byonna. Watuukira okugamba nti mundeetereyo omulala mugatte mu nsonga zaffe eba nsonga y'amaanyi. Naye neebaza Mukama nti we namufunira
ebyobusumba ebyobuweereza baganda be lumu bamutuusaako lumu ne banyumya ne bagamba oba ogenda kikola otya nga okukwataganya kuba mukwataganyamu balaba mukyala Jessica Kayanja abakyala b'abasumba enjiri gye babuulira okubwatuka yali atya n'abasumba ne mugamba nti mwoyo yakuleese tugenda kubeera ba mukwano naye kampulira ebyobufumbo wabigize kubanga balina kakilipu kano kadda si kakati naye ate nze nga we nabagamba enjiri tebankadde nze mbasombera buli kimu because bino byonna oyinza okuba nga oliyo nga gwe wabiraba naye nga olinayo munno omulala atabiraba so nga agenda kufuna ka chance okuba nga abirabira kweno chano yensonga lwaki ffe tukuleetera buli kimu ekipya ekikadde obujulizi ebisesa ebiyigiriza ebinyuma byonna tujja kuba tubikuleetera for as long as biri ku musingi gwa Kristo tujja kuba tubikuleetera bino ebintu byebituyigiriza banje kufe twesiga abazadde twesiga emikwano twesiga eŋŋanda tosobola kuŋŋamba nti gwe osobola okubeera nga oli mufumbo nga bukutambulira bulungi ng'eyo out there olina mukwano gwe ye bimutagaza ate n'ova mu bufumbo ate n'ogenda n'omubulirako ekizibu kyo how is she going to help you ng'ate you already bimutagaza do you think she's happy for you obufumo mubukwase Katonda emirimu mugikwase Katonda mufuule number one priority mu bulamu bwo Katonda abeere omwami in fact abeere omwami Katonda abeere omwami abeere maama abeere taata abeere omwana Katonda abeere mukwano gwo best friend wo olwo ogenda okuwangaala era bw'ogenda okubanga nawe otula wali n'onyumya ku bulungi bwa Mukama Katonda kale munzikirize mbasibulire wano nga mbagambye nti kakilipu kabadde kampikeeko tojja kufuna kintu kinene nnyo naye nga tojja kufunamu bubaka twagala ffe tubeere nga tukuwa ekintu nga kitono naye nga kirimu obubaka era yabadde Pastor Buyungo Joseph ne mukyala we omulungi Pastor Josephine Buyungo wali ku Fojemu e Nansana.